nga tukyali ku nsonga ez'okusoma bo abayizi n'abasomesa mu ssomero lya bonna basome erya St. Charles Lwanga Situla basaba Katonda enkuba ereme kutonnya tikuba buli lwetonnya baba tebasobola kusoma olw'embeera y'ebibiina byabwe. Bano bawanjagidde gavumenti okubataasa ku nti kuba n'okusoma omusana guba gwase era baba tebasobola kusoma. Ebizimbe by'essomero lya St. Charles Lwanga Kisitula Primary School mu ggombolola y'Olwabenga mu disitulikiti Kalongo byafuuka ganyegenya ng'amabaati galinga agaliiriddwa enkuyege wamma ng'abayizi embeera mu basomera yennyamiza. Ekyennaku nti n'amabaati agamu gabambukako ng'obudde bw'enkuba n'ebyokusoma babiviirako ddala ng'abasomesa bagamba nti bakolera mu bugubi. Ekizimbe kyokka bw'okikwatako kibeera nga kyenyeenya. Embeera nnungi wano. Kyokka abayizi bagamba nti ne mu biseera by'omusana era bookebwa omusana. Tutandika okusenguka mu makiraasi ffenna ne tufuna wetwewogoma n'abasomesa baffe embuyaga ng'ebeera ebinyeenya nga byenyeenya nga tumanyi bijja tugwira. Tusaba gavumenti tukolere ku bizimbe. Headmaster waliyo Andrew Semanda agamba nti okusoomoozebwa kwayitamu n'abasomesa be kumutadde ku bunkenke obutagambika. Buli enkuba lwetandika okutonnya lesoni ne bweba egenda mu maaso eteeka okuyimirira ate abaana n'obafunira obeggama baleme okufuna akazibu. Wano ssentebe w'eggombolola y'Olwabenga David Balemezi Segawa asabye gavumenti okufa ku masomero gaayo. Tulongosagana amapya amakadde agaliwo abaana ne bagenyigamu n'osobola okusoma twekatudda ku mapya. Segawa agambye nti abazadde b'ekitundu kino tebasuubira abaana baabwe okuyita obulungi ebigezo ng'essomero lifaanana bwe lityo. Lwabenge bw'otunuulira essomero lino Kisitula Primary School naawe wennyini weewuunya abaana bano bayinza okusoma era ojja wano oyinza okubuuza grade abaana bayitidde mu grade ki kubanga ne bwe kiba kinyonyi ne bwe banyonyi ng'eyita mu bbanga omwana ali mwenda mu kilaasi aba agiraba. Ne ssentebe wa Kiziba Ward LC1 mu tawuni kanso y'Ekikyusa mu disitulikiti y'e Luweero Sam Matovu n'akulira abazadde b'essomero lya Kiziba Church of Uganda Primary School Edward Sempogo basabye gavumenti ne minisitule y'ebyenjigiriza okuddukirira essomero lyabwe. Ne babituuseeko balambula essomero lino mwe bazuulidde nti ekimu ku bizimbe ekisomerwamu abayizi kikutte mu binabina akasolya kaakyo kayiikamu ennyumba z'abasomesa zisuulira kugwa. Abayizi batuula ku ttaka olw'obufunda bw'ebibiina n'entebe zituulwako okuba entono ng'ab'ebibiina ebya wansi basomera mu ziweema ezaweebwayo abazaakisa mu biseera bya COVID-19. Okubisinga otusomooza bwe bungi bw'abaana naye ng'ate obungi bw'abaana tekyali badde kibi wabula entuula yaabwe. Entebe emu erina okutuulwako abayizi 3 etuulwako 7 n'essomero lirina abayizi abasoma mu 1400 nga bonna baviira waka. Osanga kirasi emu ng'erimu abaana 18 kati nga ekyokusatu kiweza abaana 18 ekibiina kitya kibiina kimu. Akulira essomero lino Godfrey Sendikaddiwa yeebaza gavumenti olw'ekizimbe eky'ebibiina 3 ekiriko ofiisi z'essomero kyeyakabazimbira n'asaba abazaakisa n'abasomerako ku ssomero lino bongere okubasakira. Kusaba President Museveni ne Janet bajje batukwateko n'okusinga pledges ezo President Museveni azituukirize babe ng'essomero lyaffe tulizaamu amaanyi. Sennabuli abaagala alina n'ekibuuka Lumumba bakusakidde gwino okulaba Bukedde TV. Ddala amasomero ago geetaaga okukwatibwako abaana basobole okusomera mu bifo ebirungi. Mukadde kano tugenda kuwummula naye nsawukirize nze kansooke nnyo ku mazzi gano peweze ku mimiro. Na bino nga taliiko nfuufu.